ekirwadde kino tekirina gwe kitaliza, kisobola okukwata buli yenna gwe kiba kirumbi. Kale tubeera n'omutima ogwagalana, omutima oguyambagana, omutima omusaasizi. Abasawo basobole okubeera nga basobola okuyamba abo bonna be bajjanjaba, nga bakulembeza bulamu bwa muntu mu kifo ky'okukulembeza ensimbi. N'abalala bonna bonna abali ku mirimu egy'enjawulo mu budde buno, tusobole okulaba nga ekitukulembera kwe kuyamba bannaffe okubeera abalamu, nga tubakaluubiriza abalina kye batunda ekyokuyamba abalwadde, ebisale bibeere bisaamusaamu ebisobozesa abalwadde okutuukirira obujjanjabi obwo. Mbagaliza okujjukira amateeka ga Ssaabasajja okulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tulidde emirundi mingi nga Ssaabasajja atukubiriza ffe ffennyini okwefaako, kyokka ate ne mu ngeri engazi okunoonya ensimbi olw'ebirwadde bingi ebitutawaanya mu nsi muno. Ekyo twebaza nnyo Katonda okumusobozesa okutulambika n'okutukubiriza mu nsonga eyo. Ate era n'abo bonna abali mu nteekateeka eyo, Mukama abawe ekisa n'okutuukiriza enteekateeka ezo mu mbeera eno nga y'abantu bagere batonotono, naye ng'ekinyusi kisigalawo. Nti twebaza era tusanyuka olw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.